Nja kuyigiriza Oluganda madamu Kala. That is not teach you Luganda. Baby is okay. Aina baby Aina matawa. So this is this sister in charge. Yes. They said they should leave baby till around 5. Yes. Before they can bring up there. Yes. To stabilize. Because they are still monitoring him. So I told you it's too big. Yes. So they want to make sure baby is okay. Thank you. Era wadde bagenda naye babadde bagenda kulongosa sawa mukaaga. Naye nina omukisa. Balina omukaaga. Balina mukaaga nenda sabbiga. Bakugambye mukaaga. Badde bagenda kusala mukaaga. Naye ekyo kiwuliddemu. Ali mjoga mwana mulenzi aluma. Okirabyewo Katonda asinzeewo. Ate abadde mulenzi kyokka ate kyewunyisira mbadde siri. Mbadde siri. Naye mu COVID Senga ng'olidde akawunga. Ng'olidde akawunga nga ne badokita baakakugaana. Naye ng'oli ku kawunga ku n'ebijanjaalo. Ojja kweka vidiyo wakane nakukwata ng'olina akawunga. Kati mwana ajenze kawunga. Bye bimugezezza. Jjukira nti Senga talya bijanjaalo. Talya kawunga. Naye olwo twatandika COVID ng'alya kawunga n'ebijanjaalo. Ebyokka. N'omusasi omubi gwe ndaba gweta. N'omusasi naye era yazaalibwa munene. Kati wakubona. Yazaalibwa wa 3.5. Kati ono wanaalimeka nnyo kitundu. Nnyo kitundu. Ng'amukubye empana. Amukubye kiro nnaano. Naye kati n'abisasula omanyi bwe. Ne munno ebina bisasula yafuna omubiri munene. Omubiri gwa taata. Ate yabadde amwesunga. Yasasula kugezerago. Yabadde amwesunga ng'alowooza mbu agenda mufaanana. Kakati ate ono akubisiza mu n'ebisasi ebirindi kati ono Jumba photocopy. Naye Senga okubira abantu surprise. Okubira abantu surprise ku mulundi guno. Olaba nagezaako n'okukeba mu interview gye twasembayo okukola. Naye era wasigala oli mukakkamu nondekerayo n'envaayo weekyo naye abakale. Nga yeebuza. Nagendera awo era nga sirina kye nafuna. Ate kati lujja n'abalongo tukyabanga. Senga ng'okyazaako. Okyaddamu era ogenda musubizira balongo. Kono omwana kyakola. Agambye olwaleero nakasiddamu mumanyi bwabadde atula. Nga siddamu kubanga nakusale. Era ejjo nalowoozezza nti akawungeezi kejjo tokabuuka ng'era manyi nti ngenda kuyita mu ddwaliro naye olaba n'olwejjo waliwoose paka ku makya. Kapulika. Ye kasamitana Segawa bisasu. Ate nenti. Monteza falweza dde Asi Monteza fe nakwanjuza ente nnya. Naye kwaliko ennya n'entototo. Ka ente eyo naye yazadde eggulu. Sabuwala alitumye ebisasu. Naye ngitumye ebisasu. Ate bazadde ennume. Yazadde eggulu. Mu nte ezo ze naleeta zennyini. By the way, ente eyo yampeebwa chairperson Eros 5 wa Mukono district. Yali chairperson mukulu Ssennyonga. Ye yampa ente eyo. Nga tujja okwanyuma. Ente eyo yazadde ente nnume. Era ngambye omulaala erinnya lyayo ye bisasu. Kati Senga ekyuka ogibazeeko bbanga ki mugenda mu? Eno ya munaana. Kati wano bakamuterawo cupa 3. Eno ya 3. Eri bamutaddeko ecupa 5. Bakyakuteekako? Bakyamuteeka.
naye dokita yagambye leka essimu dokita yagambye va ku ssimu nyama va ku ssimu essanyu lya maama yeeyo ate nabantu abamukubira bamugamba abaana jjukira essimu nze mbadde njikutte bwe muze kakati essimu nyimbeerwanga mama va ku ssimu va ku ssimu ojja kwerowooza nti oli mulamu balina omumanya kati nze nkwata mukasa mitala kakyayimbi akabona kasamitala segawa kasamitala bulizimu bwa Jajja gwensamira ye yakuwasa kakati bwe twayingira wali ennyumba naga nti oyo tokayitira gyoya kutuma erime lya mukuuma oli omujjukidde kanaka amanya komuzaalidde omwana omulenzi tugamuwadde yekasamitala segawa bisaso tolaba omuwala bwe yafunako eryana bisaso gonagalutte kagamiro ddala surprise nanga nkubye surprise kati tulinda balungu Jajja nawe ekigamba surprise ogamba kuye surprise oba nawe wegase mu surprise ye kuba nawe tolina kyobadde otugamba wadde twogezega totugambako nti abaayi waliwo akadde wenagendera oggulo nga bamaze okumukebera ne baga nti mulimu omwana mulenzi nentandika okugula obugoye netandika okugula obugoye bw'omwana nengula obugoye bungi nnyo waliwo omukyala ajja ti engoye zazijja ttake nengula nyingi kakati yono yali ageze mu ddwaliro okumukebera wali ku doctors kakati lwali bagenda mukebera nenkomawo nebikeesi byange bibiri nga bikutte kati nga taliiwo kati yansanga mbyanjuluza ebintu bya bebi byonna ku kitaano namugambye ebintu bya bebi boyo birabye kakati awo batandikira nakaba naye kakati ekikuguza ebintu nga nokuzaala tetunazaala engamalange mukama katonda nsaba olabako nti munange nyamba kati awo nentandika okukola ki okumanya naye nga simanyi lubuto azaalibwa ddi kubanga mbadde ndowooza nti wagwa munaana obanga gugwako kakati bwenti bwembadde ndowooza ngeri olubuto gye lubadde olutonotono wabula ye senga ku mulundi guno togeze ebibuto mbuluno lunene kyemanyi okugonzeza ebiseera ebisinga naye togezeza lubuto ate lugeze nnyo naye ate lukwese nnyo Uganda boogera nnyo kubanga waliwo abantu webatugambira ng'oludde tulaga senga etegeera naye nga nze mmanyi nange senga ono nga yekwese nga yakukubirako oluusi senga nga wekwese kumbe nga wewala bannayuganda anti luli wabandaga nga ndi lubuto ng'abamu baterawo komenti titugenda kubuutayina lubuto ataddeko mugoye konze ku luno kandukweka ate kongwese luno bagenda gamba ono yamubye bubbi olaba yabalaga olubuto lwaliwo nendabira nesenga mu videos ez'enjawulo ebitirivu nebagamba bigoye kakati naye ku birthday balulaba abasinga bana birthday ey'omwana yannabisasa y'omwaka ogumu abasinga balulaba ate ng'era ndagezanga nnyo nnyo okulula naye abo bamala nebalulaba bannayuganda abantu bonna muntu waddemba okwogera kyayagala naye nze njako kugumulamu abaana bonna nze nina ekintu kyenneewunya kimu waliwo omukyalo omu ate naye nonga muzadde bwe nazaala nabisasu n'agamba alaba gye yazaalidde waliyo ebitanda bwebityo biki yawadde na mu nnyumba tirinda eddwaliro Paragon lyerisinga n'ebbeeyi abalala tebakimanyi naye lyerisingamu
kyevula bane bitanda byalo bifaanana bwe biti kaakati yayogera ebigambo bingi nnyo n'agaana okuzaala teyazadde yavuma n'avuma omwana wange ogwana gonna gukunula amaaso naye waliwo munnamawulire omu oba munnamawulire omu naye yagenda n'amuvuma nti simanyi yazadde biki biki yakaaba amaziga bamulagaawo ku lugambo ngandaba ne banvuma bavuma omuzadde ne banvumira omwana kyokka nga ye yavuma omwana kyevolaba nze sikyayanukula nvumi buli ankola ekintu kyenayina musabira busabisa nkola byange kati nkola binsanyusa na mwami wange ye kangubuze mama omuntu nayimirira n'abaana bazadde mukadde azaala abantu bitambulirawo babeerawo enjogera egamba kati bagenda kukubanja abalongo bulijjo mwatugamba muzaako era abalongo baliwa kati ekyo kiba kisuubire ate abo bayinza okunzizamu okuzaala mbazaala so mbadde nsazewo butaddayo kuzaalaonalumye Jajja nyonnyola abantu omwana waali abantu bayinza ero otandikirawo n'omwana tebali naye awo nga letumulaba nannyonnyola omwana waali babuuzi omwana sebo omwana azaaliddwa ssaawa 4:30 ez'okumakya maama bamututte ku ssaawa ng'emu-kitundu okuva muleeba avuddeyo essaawa ndowooza zibadde nga 5 kati omwana ono era omulabi azaaliddwa munene kakati omwana alina abo abazaalibwa nga munene abatassa bulungi kakati ne bamuteekako okisigeni asobole okussa obuki kakati mu kaseera kano akagundi ako bakamugjeeko era ali bulungi naye badokita batugambye nti tusooke tumulindeko bayina endabirira gye bamulabiriramu nga palagoni ebyuma obirabi mu kyuma mwali bajja kumulaba kakati tabeera wano ekirala amalwaliro gano nga bw'ogalaba ebiseera bya covid kakati bw'oba ogenda kusesenkana abagenyi nga bwe muzze kubanga jjukira nti tusabye ti abo bokka basatu be tugenda okulaba kati tebakukkiriza nga waliwo omwana nabo baba bakyamwetegereza nga bwe tulina mu ddwaliro wano tujja kuvaawo nkya naye omwana azaaliddwa mulamu talina kirwadde kyonna kubanga lujja ebintu byaffe byampapula nina foomu gyenzijuzizza nga mama yakazaala eraga nti omwana talinaako kalwadde nakatya nakamu era takalina era ali bulungi waali ali bulungi ojja bajja kumulaba bitegeere naye yesenga weewulira otya ndawulira bulungi nkyawulya kamunguluze kulya kamunguluze mungi era bakyayongera okuntegako drip naye nga nja kuteerera kwaffe wetukusangidde ne bwoli kati ndaba atist waliwo enjawulo anti mbaagala nnyo embalaba nzizeemu amaanyi naye jjajja olina eddwaliro nga bwogerayogera nnyo oluzungu okikola otya naye lujja senga boogera oluzungu wano ekibeere bwere mu nkubo alibalairobuuza jjajja temuli baganda omanyi lujja kyakoze bazungu omanyirira kyakoze nga tojja kakati awulidde oluzungu naye gwowulidde oluzungu tulwogera era ngezaako nsomye ngezezaako ebintu bino bikola jjajja nabadde atula pisebeni naye nawe nno nalaba osoma pisebeni emyaka emingi Jajja kumvula omwebaza okuzaalira omwana muluzungu kandi njagala kakasaba n'abantu nti mu myezi thank you for baby boy. Hey, I love my baby. I love you so much. You know these people,
ladies don't want to know me. I know English. Yeah. Me, I'm this man. Lero gwe toyogera gwe nkumanyi osumula gwate oliwaddala nnyo olaba bwatya naye twebaza abasawo ba Paragon Hospital tubeebaza dwaliro lyaffe eddungi ate lyeriri first mu Uganda eryano lyabalaze nti lyeriri first mu Uganda kubanga era lyeryasinze okola obulungi mu covid tubeebaza okujjanjaba abantu baffe aba covid ate ne bawona abasinga obungi bonna bawonya aba Paragon byayisiddwa ku mpewo z'amativu naye nga singa ndowooza nze nja mwogeza lunaku lwankya ng'asiibulwa nja omwogeza olwaleero sigenda mwogeza nnyo Jajja naawe ndowooza olw'enkya tujja okuba nga tufuna interview abantu bagirindirire twagadde bakubira kifaananyi nabbalaga ki ekiriwo eri abantu bamwe bano Senga Kulanama owammwe ne Jajja Jumba tuli mu ddwaliro wano erya Paragon amawulire gadde gakatuukawo bambi nti asobodde okusumulukuka era azadde omwana wa bulenzi omwana kiro mpitirivu bannaye zitagambika kiro 4 n'ekitundu nnyingi nnyo ne Nabisasa ennaku ezo mbadde mulabako nga naye kiro azisitudde mu bungi so omwana batuumiziddwa Kasamitala Segawa Bisaso tulina Nabisaso Namirembe Nakayima ne tubeera ne Nabukeera Namirembe Jumba obwebityo n'abalala bangi nnyo tujja kuba tongera obbabalaga mu nkola bweto kale nno ku mulundi gwa Nabisaso twalaba White House twalaba emmotoka twalaba pate eza buli kika ne bannaye ku mulundi gwa Kasamitala guno era njagala gubere gwa Kasamitala